Busiro East gibuuze nze. Waliwo ekintu ky'olina okugumira. Nze nasoma ne Segone Makerere. Segone is a proud person. So nze ndowooza ekikulu mu bino byonna nsaagala kutunuulira Medadi oyo muganda wange nyinza obutawa abantu kifaananyi kirungi, but he's one of the best MPs, one of the best lawyers. Kyogamba abantu bayinza okuregulatinga kye baakoze. Nupo yinza obutaregulatinga naye Uganda ejja kuregulatinga. Yeah, Uganda, yes. Kubanga MP ekibiina ky'okusindika busindisa omulimu ogwenkoze mu parliament si gwefudisi. Ogukozenga ngukozeereza Uganda era Uganda ejja kunzijukira. Nze nva bannengenda mu bitundu bingi ebya Uganda nensanga abantu ne banneebaza akuwadde enkoko n'agikuwa naye nga sikikiri abeekiraboka. Yes. So Segona omugaso gwe gusukka ku kibiina kye ne gutuuka ne obwa MP si kaliya nti omuntu yatendekebwa era yakuzibwa era n'asoma nnyo okufuuka MP. Ebitabo ebingi ennyo bye mukuliriza bantu mmwe abaafuleminga ssemateeka bakizuula nti si bukugu mu kintu kyonna bwe bukwetaagisa okufuuka omubazi w'amateeka. Amateeka gano bwe gaba gabagibwa tegaawukana nnyo na common sense munnange. N'olw'ensonga eyo abasalawo nti ebeere senior 6 baakiraba nti reasoning capacity w'omalira biri bi Napoleon Bonaparte ogende osome European history oba West African history oba political education byonna bw'obigattagatta n'esaamu little bit of economics n'okubala okwangungu okufunyisa paasi gwe oba osobola okubanga obwongo bwo buzimbiddwa n'oteeseza abantu ebintu ebyensa. So eggwanga lyo lyennyini likwebaza nnyo singa olina ky'ojjukirwako nti wateesa bw'oti ku golodi, wateesa bw'oti ku mafuta era wateekawo ejjigi kino ne kitayitamu. Bano munnange baweereza ate era bantu beebeebaza bannannyini kakumunta era be babeera bakukumunta luli. Kale era ne bapimapima nti ng'oggyeko ebitabo mu constituency oyambye yaani era bameka mu kuziika abafu bonna abafudde owaddeyo amabugo gammeka. Byonna abantu babikwogerako nti oyo agera ssaawa ya kuziika ku lumbe lwennyini n'emmere y'omugenzi n'emizindaalo gy'abakungubazi kwayogerera ate ng'akinagguka n'amala n'ayitaawo. Ku mutuuze omulonzi memole ye teri nnyo mu paalamenti. Eyo ye gaapu eriwo wakati w'abasomyeko n'abataasoma abalonzi. Omulonzi abaamutegeera munnange ebibiina bibongedde kaadi. Jjukira era ono yennyini gw'oyogerako eyawangudde kaadi era naye mutuuze wa mu bitundu ebyo ate era mukulembeze. Kale bwe mubeera abakulembeze abalonzi basengejja kumu ababiri. Ate yo Busiro East yanjawulo muko kubanga ate yo munnange bagaba ekisanja kimu ebbanga lyenjimazeemu. Okusooka bw'ojjanga omwami wa Ssaabasajja Kabaka akola emmengo nga ne Madamu Teacher agenze emukono awo kitegeerekeka. Ogwokubiri omuyaga bwe gujja nga munnange ng'era we byajja oyinza okuyitiramu awo naye mu mbeera zonna bano abantu beeyo munnange si bantu abawa chansi ennyingi. Gwe bw'oba omenya likodi n'ofuga ebisanja 3 gwe n'olina kukyebaliza Katonda. Bakira bulijjo neebuuza kiki ekimalangamu bannabyabufuzi mu biseera by'okukaddiwa eno ne babeera nga tebalina wadde empeke. Munnange akasente bakakola naye okuwaalirira n'okujjukira amasavu kibaleetera okulitayalingira ddala obubi mu mbeera y'okwepikaapika ne weepikaapika nti nno ggwe oli muganzi mu bantu. Tubeere ffenna tusallewo wamu. Musazeewo ki?
strategy yabo abaananuddwa bw'ogitunuulira efaanagana okunyooma abakulembeze abakuteekayo ku mulundi guli nti nno luli baalaba bulungi kati baalabye bubi okuyisaamu banno bwe mubadde musse ekimu ebbanga eryo lyonna olugaayu gattako munnange okulowooza nti bo bakyamu gwe mutuufu kale obwesige katugambe nti nno luli abalonzi bo baabuwa kibiina si nsonga kkala ki oba kkala ki ani akugambye nti ku luno baakivuddemu ne badda ku ggw'omu reasoning capacity eriwa waneeno amagezi amazaale era bw'obanga ku luno kizze nti nno olina okwefaako watyange eyakulagayo luli nakati era yalagayo oli omulala ani alabika nga social misfit era lwaki okufumiitiriza tekubuna wonna omuntu okwewaana mbu ggwe okoze nnyo lindirira abantu bo be balina okukwebaza kubanga ate ggwe enkolayo namba ku muntu omuwejjere afunye ebizibu akedde ewuwo si yenkolayo oli oba oluusi munywanyi wo bwe mwesanga eyo ng'abalonzi bennyini be bamusindise mwagale mugaane temunyoomanga muntu jajimenti ye bino ebyokulonda omukulembeze tebigenda kusinziira wadde n'akamu ku kitabo ky'omuntu wabula enkuza kyovulaba neewuunya lwaki gye muzaalibwa si gye mwesimba gye babaziika ne mujja eno mu bapangisa abatamanyi bambi buli omu yajja lwa nnaku ye najja lwa mbi najja lwa nnaku nze saamanya kakati ne kibeera nti naate gye bakuzaala bakuwanda lulusu ebiseera ebisinga n'ekibiina bwe kikuwanda olulusu bo be baba tusinga okukumanya kale mu mbeera efaanana bwetyo saasidde nnyo abagenda okwavuwala mu mbeera y'okubeera nti nno ne ka saving k'obadde oyina n'enguzi yonna gye bakuwadde oleme kwogera ku nsonga nkulu ate ogenda kugizaamu wano tekakutanda n'osasula aba TV buno balinnyirira oli kubanga ate era kyongera kukola bubi kubanga eby'ennaku zino si nti nno asinga omutwe omunene gwe bawa omulimu ku TV amale afe gasabuka na bigambo gwe Sseggona bw'ojja n'oluzungu lwo Sseggona bw'ojja ne taayi Sseggona bw'ojja n'amateeka ago ne CV ennene ne babitunulatunulamu nga babitudde nga ffe tetwagala bino era nolwekyola bamusudde bino nedda ana yagambye era baasuula kampuni ya kizigo awo enakomye otegeera omalaga naye era ninnabbanja bamuleeta nakolebwa saminstan nebamujja ku lwagana lugunda ne bamuwa so buli kimu kisoboka so musiyaka nzikiriza musajja yavudde mu kuyimba baleeta majjegere wano lugunda yali ayogera oluzungu please excuse me why not kaba katumuteeko saabavubi English aside omwana na era nalaba Mathias Walukaga agamba mmwe what are you saying musobola by the way yogedde ku Walukaga jo nange namulabyeko ng'agamba oyo munnamateeka myamwe public administrator